kakalize neewuunya abantu abanyigira Alien Skin. Abantu abalowooza mbu Alien Skin ategeera benjagala babatwale babakebera emitwe. Alien Skin nze olunaku lwe nategeera nti ekivubuka ekyo tekitegeera nakyesonyiwa era nekisonyiwa era ejjo kyankubira essimu nze olunaku lwe nategeera nti Alien Skin tategeera. Yakubira essimu gyo ng'agamba ki? Omulaba kuba ebisimu byakubira abakulikoding. Naga abagana oli mu nkuuka kuba ab'enkuuka bali bamwagala. Olwakiri ekyaliwo abantu ba Ssaabasajja Kabaka kuba nti nabagoba mu nkuuka musingiza okugoba mwana mu nkuuka eyo nabo awo tewaliwo kabonero mayinja bebe kulu kati nga bonna mengo ino kumakuma abantu bayo bonna bagenda kukola kikuyimba nankubirako nga omanya misinga Alien Skin na misinga mbale simanya akumisinga amisinga naye nga bisoko bya ngoma amasanyalaze genda muwa gamutagalako nsoka nga komyawo naye banekwata obulungi ojja mudiramu gasobola okubulukira mu nkuuka naye atudde ku nsonga Alien Skin ekisooka nabagambye olowooza ng'ategeera mbeewuunya. Alien Skin nkubulira ng'omuntu yakuteka ettaffaali kuba Alien Skin zina kufuula omuntu okuba nga nsobola okutuulawo n'okwogerako saagala kukowa kukujjukiza gye wava sikulangira ne Alien Skin wali tolina kyotegeeza nga sina kukolera concert bena kukolera concert era abantu bonna abafunye ebizibu babifunyira kuba nti namusitula ne muteeka waggulu Mukama Katonda yayita munzo musitula n'avaayo n'asamba amadala gamutuusaayo n'avuma abantu n'akola buli kimu. Alien ayina kabampaane w'ekito era nze NUP bevaayo n'ekyanukula nja kukitegeera naye ate yaggwa nnyo. Ayavudde newayo ekiwandiiko efumiza ekiwandiiko ng'eddamu Alien kukulumba kwa Alien Skin ku kitebe NUP nga yewandika ekiwandiiko kwa Alien Skin esikiza nange essaawa zino neganga ye n'omugobe wafuna abagobe ddalube n'agenda ku kitebe n'awandika bw'ati ngala NUP ewandika Alien simula lwanti tugende mpolampola NUP esobola okuwa Alien amakulu netuula ati yakoze eki okutambula omusajja ali mu kabampane wa apromotinga luyimba lwe n'agenda ku kitebe libaliyita fujjo yalumbye yakoze eki ye yasize ndeberwamu alina kyeyamenye NUP tebanga nayo ate fango ni ndeki omuntu apromotinga oluyimba basanga yabite kusoma promotingira ku kitebe kya munno ate nga wakayiga n'eri wa mwami Mpuuga kitegeeza bakakusayininga kakati kiringa onopogera kwena munawandikako era benkizoya nga NUP yatudde neyita sekretary general waayo ebagamba netwalumbiddwa ali inaze ku kitebe kyaffe n'awandiika ku kisenge ndeki netuula newandika ekiwandiko nga ewandikira Alien Skin kambuzi ekuba mulanga mu gavumenti NUP yakubye mulanga mu gavumenti ebatase bakoze statement ng'abantu abali organized NUP mulimu kunswaza kutoka kuseri kakati omusajja Alien Skin nakugambye nti omuntu alowooza mbu Alien Skin ategeera bwe neewuunya n'ogenda ku kitebe omusajja apromotinga oluyimba lwe omusajja akkiririza mu kutweninga n'ababa kimwetagisa okujjamu empale atwendinge n'omuwa amakulu ekipapulo kiyina kindageko kyembalengezako okunoonya NUP sirowooza nti esobola okuvaayo kyembalengezako okunoonya wano ekigambo kya Alien Skin kyeyakoze nze sikirabamu makulu naye akyewuunya gwe neewuunya nti Alien Skin yakoze ekintu ekyobusiru. Alien Skin tumwewuunya akoze byamagezi naye baakola ebyokisiru bituba tumusuubiramu era ekitebe kya NUP ne kivaayo ne kinenya nga kyogera ku NUP nga kinenya Alien Skin ekigambo ekituufu NUP bayakakkana kiringa okuddamu muguddalo omuddamu oti ng'omumanyi muguwa ddala kati beyabugenze n'awandika ndeki yagambye yawandise ki ndeki fangon kitegeeza ki luyimba lupya n'ateekako n'akafangon mbuulira kitegeeza ki era NUP beyagenzeeyo NUP yafiiriddwa ki era NUP kyagikosezza ki Alien Skin byakola ensonga lwaki ayagala tutule wano tumwogereko nga bwe tumwogerako ne Alien Skin ekigambo ekituufu takyalina makulu takyalina kyanjawulo kyakolawo Alien Skin amakulu gasobola okukolawo kale essaawa zino ndowooza ng'afudde ge makulu gasobola okukola naye bino ebyefujjo bye byakola tebirina kyebigenda kumwongera kakati kyogamba mbu Alien Skin babanga badde agula millions 3 kati mbagula 5 ate akabusi talinnya kyeyakoze kyamulinyisiza
kisobola okubanga kyamulimisa n'oluyimba ali promoting ndeki kiki abadayagala Alien Skin ebintu byokola kyoba okola lwana nnyo oddemu okube ku nnyimba zidde mu matu g'abantu naye weewalanga nnyo okutweninga ng'otweninga mu bintu ebitalina kye bitegeeza kakati ekigambo ekisooka Honorable Mpuuga okubanga ate awagirwa abali mu buyinza nga bebagamba nti no presidential material nga byaluzungu bintabalako ekisooka ku kabonero ka bulabe President Museveni ne ttiimu ye tebafunangako buyinza nga babujje mu bantu babala kintu kyabwe obuseera basemogere ne bagamba nti akalulu bakakuttemu President Museveni n'abala ekintu kye n'agenda mu nsiko bwe yagendera mu nsiko waaliwo ennyonta nga nnene nnyo nga ddala abantu baagala change ng'amagye gatulugunya bannayuganda ng'obote kumpi mu bufunze nga jjeewo obwakabaka kati omusajja gwe bayita President Museveni n'abala ekintu kye n'aba nga yakibalira mu budde obutuufu n'agenda mu nsiko n'amalayo emyaka 5 mu myaka 5 bagamba kigambibwa nti abantu 5,000 baafiira mu lutalo olwo n'okusoba omusajja gwe bayita President Museveni Kaguta n'amala emyaka 5 mu nsiko n'amaliriza ng'akoze buli kimu kyonna kyonna omuntu yenna omuyeekera akola buli kimu kyonna kyonna okulaba nga ajja mu buyinza mwe mubeera okutta okubba okunyaga okuzikiriza okukola buli kimu okulaba nti gavumenti eyaliko bagiwunzika era missoni yabe nayita mu bulungi nnyo President Museveni n'awamba obuyinza beyabuwamba wakati mu musaayi eno yettanuulu gyagamba emirundi mingi nnyo gyagwa mu batujju waliwo ne Lutamaguzi bamuyita Lutamaguzi bamukweka mu kibanyi ne bamusanjaga Museveni naawona obunoona bwali bubonero obulaga nti Mukama Katonda era asazeewo President Museveni abeere president n'agwa mu zirodi buloko biseera ebyo tebalingawo mpuliziganya wonna ng'ayitawo mpaka lwe yawangula bwe yasooka okujja mu buyinza yasooka n'agamba ne Museveni mumpeeyo ekisanja mala okutereeza ndyoke nteekewo okulonda olw'okuba nti obuganzi bwali waggulu tewaliwo obuzibu abantu baagumiikiriza ne bakimuwa n'akola ebintu bye nakuba obwagazi era akyali mugole omupya nga buli kyayogera kyonna tukyaniriza kaakati mu bufunze abantu abalowooza nga Honorable Mpuuga omanyi Honorable Mpuuga nabeerawo nnyo saagala muntu gwe banyigiriza bamunyigiriza nnyo nemubeererawo naye mu kino Honorable Mpuuga sirowooza nti kyaliko kyekituufu ekyo gamba nti oteese n'omusajja President Museveni oteese naye atuule ne Salim Saleh ateese atuule ne mukazi we Janet atuule ne bakoddomi be atuule n'abaana be atuule ne Muhoozi batuule bagambe nti tufuze emyaka kigenda mwana obuyinza buno tubuddize tubuwa opposition ffe tugende mu kyalo tugende mu Ankole tulonde nguzamu akafaananyi nga bakyogedde ekyo kyennyini ng'atuuzizza abantu be abagati mumanyi kati kino nno manyi bannayuganda balina obuzibu bumu bw'oyogera ebigambo ebituufu baagala nnyo okuwulira ebigambo ebibabuguumiriza bw'oyogera ebigambo ebituufu nga bagamba okalaba kano kaalya naye twabaga nti ne program ebeeramu amazima ate tetufa ffe ku komenti zammwe ffe kasatu kugamba ekigambo n'okiwulira kitwale abe oba oyagala kiwulira kiwulire okireka awo naye nga kyekituufu lwaki Honorable Mpuuga ono mumulabanga katono nnyo President Museveni atuule wali lwaki tula mu katiiki kagamba kwe bagenda okumuziikamu Salim Saleh manya abantu abo ababiri omanyi kye bayita empologoma ebbiri obutabeera mu kisu kimu kizibu okusanga Salim Saleh ng'ali ku mukolo ne President Museveni lwaki ozibuvaawo bayeekera kubanga kasita okwata abo ababiri eggwanga bamazekulunzi beeyawula kakati otuule batuule bagambe nti eggwanga tulikwasire Bampuuga si mu bubi mu bulungi naye lwaki bwana Mpuuga tukola peaceful transition lwaki bwana Mpuuga asaaga nnyo mu bintu ate ebiri serious
lwaki mukwira kusaaga tulaba nti omulabe oyo amaanyi bwana Mpuuga lwaki gampeddemu olunaku lwe nalabye ng'atudde ne FDC ye Katonga ng'atudde ne Amuriat ng'atudde n'ono omulala ono bamuyita Secretary General wa Gundi yani FDC ye Katonga bamuyita Secretary General FDC wa Katonga yani anyo Kaija Harold ayogera nnyo oyo ngulu ogamba Centenary bananga nvudde mu mutwe anyo oyo wembale eyo Bugisu nandala Mafaabi okay nobanga botudde nabo ogambe owe Katonga isuwe Katonga awulya bulungi nobanga botudde nabo mbo be bagenda okuteesa ne President Museveni ng'otudde ne Mwami Mabike ng'otudde ne Mwami Mukaaku ng'otudde ne omwami bamuyita Abedi Bwanika yaliko yesimba okuba president yesimba okuba president y'omu kubaawo obujulizi nti ddala President Museveni yatuwangula mu butuufu ng'ali Kololo omanyi mu byobufuzi buli muntu abako n'olunaku lwe yagwa ng'abo b'otudde nabo mbu mugenda kutuula Museveni ate obuyinza adde lwaki tulalunde si mu bubi mu bulungi ekyo bannayuganda basuubira okukirabako kino nakyo kankibagambe bwe baba nga bagezi bategeere oba ddala Mpuuga gy'agenda we watuufu temulowoozaayo okusinziira ku ntegeera yange temulowoozaayo okulaba ku President Museveni ng'akyategeera ng'akyali mulamu nga ne Sale Musale mulamu temulowoozaayo okulaba ku muntu yenna agenda okubakulembera nga President Museveni akyali mulamu President Museveni ng'akyali mulamu nga General Sale Musale akyali mulamu abantu abo ababiri nga bakyali balamu nga bakyasobola okukera ku makya nga bategeera temulowoozaayo okulaba ku muntu yenna agenda okubafuga lwaki bannayuganda mwetwalira mu mbeera eyo kyenkugamba okujjako Mukama ng'aleese omanyi Mukama Katonda baba asazeewo okukyusa ekintu omanyi lwaki bagamba nti ekikongolero ekisuula gavumenti baba bategeeza nti akantu akatono ennyo kasobola okuvaako kabire mandu so gavumenti n'ekyuka kuba tubirabyeko mu nsi ez'okumuliraano bagamba wali ensi ng'oli mukyala yatandika na mugaati eggwanga ne likola ki ne ligenda omuntu yenna alina munnabyabufuzi bannayuganda ng'agenda okujja ng'agamba mbu bagenda kuteesa ne President Museveni amazima ga Katonda mu ggulu oyo omwami aba akulembeddemu ekikwekweta ekyo ekigambo ekituufu aba akulira President Museveni butereevu Honorable Mpuuga abo waayise tagenda kufunawo wadde akabonero era njala kwewuunya nnyo ne bannayuganda bagenda okugoberera Honorable Mpuuga gwe nawagira ennyo nga bamunyigiriza olunaku lwe yavuddeyo n'agamba mbu agenda kutuula ne President Museveni bagenda kutuula boogere ku ki ku kukyusa eggwanga mu mirembe Sale Musale agende lwaki tulaatuule ne Mpuuga ne Honorable Mao kati ajja kumwegattako okuba naye ali eyo Honorable Mao ye takyalina kyagamba bantu okujjako abantu abalowooza nti Mao akyalina omulamwa beneewuunya ng'avuddeyo n'ayogera ku Mao takyalina buyinza bonna boogera ku opposition takyalina na buyinza bonna boogera ku butya gavumenti bwe yina kukyuka oyafuuka wa NRM n'omusirusiru asembeyo ddala okubeera omusirusiru abaakiraba Honorable Mpuuga ekigambo ekituufu ali mabega badde atambula bulungi naye olunaku lwe yavuddeyo n'agamba nti agenda kuteesa ne President Museveni awo nange amaanyi ganzigwereddemu tewaliiwo President Museveni agenda kutuula naye akwata obuyinza abuweeyo kubanga obuyinza bwe yagenda mu nsiko yagamba yeeyiggire ensolo ye omuntu yeeyiggire ensolo ye tosobola muteeka ku mateeka yamanyi bagenda okugirya era bannayuganda bwe bavuddeeyo kwenyigira mu nkyuka bannayuganda bennyini bebateebereremu ne bakera ku makya ne bagamba President Museveni tukukooye bannayuganda bennyini nga tebalina muntu yenna abakulembedde nga mwesize bannabyabufuzi nti be bagenda okubatuusa okujjako President Museveni mwerimba mukire ku makya mugambe enough is enough kubanga bwe bakera ku makya n'olunaku teruziba kale abeggulu bakola kyalina okukola abemasaka tontwala sipiidi tozaho nawe yarongobe nga mwago babajjo leka twogere ebigambo leka twogere bye tulina okwogera bannayuganda omuntu baba ayogera ate ne mutagala bannayuganda mwe kenyini mulina okwebereramu mukyuse obukulembeze buno mu mirembe naye bwe mubanga mwesize bannabyabufuzi bagenda kubakola mu bukozi ssente bamale bagende President Museveni tagenda genda na kalulu agenda gina na nyondo
autoveyo tweyanziza sina gangoba bajewe mwangoba mbadde kwesiga nnyo nekati ino kaisawa olanizo manze autugaddewo twala tukingira bya bufuzi tusigalenga mutatu mwemala tusigalenga mchatirira katukoma ensonga endala ambe ngamutatu kumbivulu nalabe bigi week eno yenyinyi ndabya nalangira ngamba nze nkoye ebivulu kansigale Mungu yandaze nangamba nsigala kutegeka bivulu bya dini mpaka za Qur'ani n'ebirala obuzibu buvuddewa nga tulaba mwenga abafuna nnyo abali mirembe n'ebirala kakati nze nayingira mu ndongo muno nayingira mulimo gwenjagala waliwo omwana wange yanga matata njaa kubeera kutegeka bivulu lwakuba ekingambira waliwo omukyala we nalingenda kumusamba gweri mu ntebe ebivulu tekyali bizinensi mu Uganda era bw'obanga tewafuna ssente ng'okyateekateeka ebivulu mu myaka 15 emabega kijja kubeera kizibu nnyo okufuna ssente mu bidongo era abantu abateekateeka ekivulu n'okifunamu ssente olina okubanga olina 75% nga ssente zivudde mu sponsor ebyo 7 ku buli kikumi nga zivudde mu bavujjirizi zivudde mu bavujjirizi kisooka ebyetaagisa byasusse obungi nakugambye kino sijja kukoba kukibajjukiza emabegako myaka 15 emabega nga bakwata Fred Sebatta n'okwata Paulo Kafeero n'oteekako n'abayimbi abalala wansi ng'okuba ekipande ng'okuba nakivubo ng'okuba recreation ng'okuba masa ng'okuba jjinja mu kisaawe n'osiba ekiveera kyo ng'ebyuma bya milioni 3.5 nga radio olangidde ku radio 2 ng'abayimbi bano bonyine abayimbi abagenda okuwerekera omuyimbi ng'ogyeko Sebatta nga yali waggulu ne Kafeero ng'abayimbi bano abalala bateeka mu Costa ng'obagamba tujja kusimbula ku Nile Theatre yabayimbi bawire mukabya abayimbi bonna bawalukaga nti bana bakufuka b'amaanyi bakazibe kapo bawire mukabya bawalukaga ne bakwata ekiveera kyabwe muri obugoye ne batula mu Costa ali nga bakwata obudde okufaako obufinga abayimbi bakadonkamu wali abasinga kukwata budde nga tojja kubawulira nti babalanze enakaseke nti ne batabaayo ku lunaku lwe lumu nti babalanze ebuduuda anayimba afubutuka mu Costa ne tutuuka ne bayipakinga emabega w'ekiveera abakoinga bwe bali abo abayimbi bonna bagenda okubawerekera nga ba 15 7 20 n'olyoka okuba ekisaawe kyo nga kya 15 ng'olangidde ku radio 2 n'ofuna omutwalo gw'abantu ku mitwako 10 meka 13 oba 15 z'eminu za 3 ng'otadde eminu 14 n'odda awakani ssente ofuna bulungi nkuwulira kakati essaawa zino promota essaawa zino ssaawa zaali 11 n'eddakiika 22 nga Serena bakyagigadde promota ali mu maziga akaaba nga Fred Sebatta agenda ku stage show zonna zaali 3 nga wamilioni 10 byaliwo ebintu ebyabe ku Serena mbadde nga mpulira kabuguza abadde ali nga mpulira nga firimu omusajja yali aganye sebonza akubikira naziika owulira taata mpulira muzira kisaawa music industry eno lwakuba abantu baagala kiwulira Salimu Sale namwereza email bamumanyi kasita nvaako mbanvudde ku nze ekifaananyi ekikwata ku promota abantu abakyasinze okunyiiza mu music industry omuyo bamita Nobert Events yanvuma nga sina kyemukozi nansensebula nampemula n'akola buli kimu naye olw'omulimu gwaffe tusobola okutula ku meezi emu ne tutambula era byalina obuzibu ewa Jenosali Muserenze nawandikaka email akamutaasa ekintu bwe kituuka ku mulimu gwange mba mpuliriza buli kimu big event netutuuka ku lunaku ekisooka mukyala alina ebyafaayo nti byasooka okuyingira mu ndongo yoteeka show ya Jose Chameleone stage neegwa n'ategeka show ez'eddiini abadde atambula bulungi nnyo omukyala mugumu nnyo oyo golaba babeera musajja omulala babeera nga musajja babeera mu kkomera oba okubanga pressure zamukuba badde nkuwulira Sebatta nga aganye ogenda ku stage Jeno Salimu Sala Kaleba akandwa nawo nemwereza email gwomwereza nemugamba Jeno sawa 11 tubona bakugula milyango nga ali mu kuba ekigambo kituufu omusajja oyo tumuleebese nnyo naye n'atuka ekisya n'akoowa ate nga gavumenti erina okututaasa wadde ye gavumenti naye agamba ministry ze tezifaayo kabagamba bateeke ssente mu ssako z'abapromota ne bagaana kati kyova olabanga Jeno Sale tukyamuleebeeta paka wulira bubi Fred Sebatta ne bamuwa $5,000 awo nyini Steve Jean
Fenon Records manyo musajja talina mukwano ku sente era mu music industry talina kyajetaza okujjako okubajjamu obujja sente nenjogera naye nagenda okuteekako ebyuma nendo zanga afunye minzo ba5 abanje abiri ne bagamuwa ngeza ko kulaga expenses zingira mu bivulu lwaki ababiri mutu kyalina basajja nnyo ku 10 kusigaddeko mmeka azinzo ko komora tuli mu asatu akutte minzi 7 azongedde ebyokulya bya Serena akutte minzi 15 waliwo abatimbitimbi azibawadde nezigwawo nezibasoloza ku mulyango nazo nezigwawo wetwogerera ali mabanja bamanirenda bawa batandise dokuwaba bamwandikiridde mabaluwa nga bambanja big event ali yafuna nenga to mulabi araba Serena yakola ki yajula naye expense obo kyali awo okyayi yasende zwataddemu tezinaba kuvaamu tomena wabo gena zijja revenue nejja negama kusinziranga gundi beyajjudde twagala milioni za 5 mu 5 nenga oli mulosi ali mulosi oyo big event kuba emasaka tebakola bulungi nekyotera ne mukono ali mabanja ga milioni zinga 9 ku 10 ate jukira bamanirenda wana abantu amutategeke ekifulunga tiyewoze mu ba promoter ali omu kubanga ali mu government omutabala mbalugale naye abasigadde bewola fenna twewola milioni za 5 ku 7 ku 10 ku 12 kakati fe tuli ba mutwe mugumu kuba tunoonya ne betukola ebirala nga ne betubiraba kubuli agenda kugamba ebivulu babisala kito bivaamu kati bivemu tukole mulagiwa ye kugamba bigi babanga yasudde tawulo kagenda kusigala mu bivulu bya dini tasobola kubivaamu naye esawa zina kyakoze eki akyasudde tawulo boli awo mudda alikomawo naye embeera beri bateteredde sirowooza nti asobola kudda kubanga kujjamu nga gavumenti ekendezza emisolo buli lwolaba omwana bw'atyo kibeera kyana ekibuyabuya ekisasalala kiba kyana ekisasalala kati ekikyana kya kamiliyoni ekyo kisasalala kakati bekyakwata obunyiivu bwa maama we ate webalanga nnyo omwana okubeera mukwano gwa maama we ennyo okubeera mukwano gwa maama si kibi kuba ogwo mukwano gubeera nakyo naye buli lwoliraba omwana nga yeeyingiza mu nsonga za maama ne taata kikiri kyekugamba nti kyekyana kiba kisasalala asobola okuba nga byayogera ddala bituufu nga taata yeeyisa bubi naye ekigambo ekituufu gwe omwana ensonga taata wo mugambye otya muzeemu otya mu mbeera eyo okumugamba taata kino kyokola si kituufu era kimugambiddewa naye omwana kasita agenda ku TV nga bwe walaba mwakasi era oyo omwana mudda ajja kwejjusa kyeyayogedde okwetonda kiri eri ye oyo omwana n'okumusonyiwa kiri eri taata taata yamanyi ebigambo omwana byayogedde byamukoseza kyenkana ki kubanga ekigambo ekituufu mu nsi omusajja kyetusinga okusabirira wewalanga nnyo okukyayibwa omukazi ng'obadde okyamwagala ate omukazi naakukyawa obulamu ne bubanga bugenda mu maaso kyabulabe nnyo natakoma ku ekyo babanga akukyayi n'asirika n'akola bibye nyina asigala ng'ate akola ebintu ebikutokyalinga ebikukosa ekyo no kyabulabe akusomooza yeebale nnyo mu bintu ebitawanya nze mukulaba kwange sigamba nti bibituufu naye ebintu byendaba ng'omuntu omukulu omukazi ali omu ku bantu abatawanya obulamu bwa kameriyo kkiriza obagaana asobola okubeera danira kameriyo nasobola okuba kameriyo muntu wakunywa kenge buli lwonywa omwenge n'onywa sigala okufuna ebirwadde ebikambwe chansi zibeera waggulu nnyo okyawa omukyala bw'okyawa omukyala twagala kukulaba nga olya ku kasasi nze siriimu ze manjagala ogende maaso tukyawa abakyaga twagala mube nga musiba ku simu yaffe nga weegayira n'abakyala kyekimu bonna waliwo okukyawa omukazi asobola okuba nga akumazeko emirembe kituufu n'ogira omugamba nti mbulya kyoyagala nkikuwondeke ofuna bulungi era ne mutula ne mugamba ndize mpa ssente bezitinga nkyusa obulamu bebiba bino ebyobugagga era kyova olaba nze siwasambaga sisobola kuwasambaga omukazi natuna maaso nagamba tugabane ebyobugagga kuki omusigabana bya bugagga na mukazi sikola bizinesi na mukazi ekibyogenda kibeera mpaka mpulirizaako nze sesiga omukazi saawa zino obeera naye emyaka 3 ng'ominamu abaana 8 n'akwana Sky Soldier omukubi w'ebifaananyi
ne batuula mu kasiko mu kaluumu ne bateesa bakuubutwa ofuveewo njagala olwewokaawo ku topiki eno gy'oyingiridde musajja twayagala dogisima enene yalunaku lulamba obulamu butokeranga ku makya omusajja obeera musajja mu buyabuya ku nsi atuulaawo ne weesiga omukazi tolina kumwesiga anti omukazi abeera mu bufumbo emyaka 35 nga gwe kenyini tomukwatangako na musajja naye nga mu baana 6 baalina nga abanasi ba mu nju naye ng'ekyalo kyonna kimanyi nti yayagala ku Musoke yayagala ku Andulu yayagala ku Thomas naye nga gwe wekka gwe tomanyi nga naye ekyalo kyonna kimanyi olwoyagala okumanya nti mukazi we obadde ayenda keera ku makyo musindikeko mu kyalo otambule ku kyalo nga ogenda ozimbazimba nga weeyogeza ku kyalo ku myenge banange omukazi ono abadde antamye kukimanyi nti omukazi abadde ayenda yayagala kuguli ne kuguni kugunole kufuna bwino ffe munnange twali tubimanyi nga tumanyi obimanyi nga twatya okukwatulira ng'ombuusa bwino n'atandika okutambula gwe okimanyi nti anti olugambo lw'okukyalo ebigambo byonna baba bimanyi ffe twali tukimanyi n'oyo omwana gwalina omwenge ne biyitingana oyo omwana gwalina wakadima omukazi wokumanya mwenzi waliwo n'emmotoka ezimuleeta ekiro ate okumanya abakazi benzi mu nsi muno ayenda nga tasuzeeko bweru ng'akomawo bulungi ewaka wali ewaka anti Paulo Kafere yagamba nti ataakomewo ng'awenyera onamanyi otya nga ataguse ate tewaliyo omukazi ayenda nga mukazi w'awaka n'omukazi akola anti wawaka aba n'obudde buwanvu ofuluma bwoti n'akwata akasimu n'akuwulira nti waaye balina n'amanya ge batutuuma kagenze oba kigenze oba enembwa egenze ebiseera ebisinga manyi lwaki abakazi omukazi tayenda nti olw'okuba alina kyajula noba omuwa buli kimu ayenda noba nga manyi abasajja bali abatafa ku bakazi n'atuuka ekiseera nga batuuka ku ssaawa ery'ensonga enkulu yeesulira bwannagamba dakiika 2 n'agweri kaakati omusajja sikaisojja talina byakukola bingi abeera mubifaananyi akukwatira omukazi ssaawa ezi 2 gwe n'ofuuka kisiimuula nga tokyalina makulu kazi takulaba buli wajja agamba ng'ebirowoozo bye biri ku musajja avuga special biri ku musajja avuga boda biri ku musajja omuzimbi ebiseera bisinga abakazi tebenda kugamba tebenda nti oba omujuza akera ku macanga yagala ali ku matooke aline ku bijanjaalo era omukazi bayenda tolowooza nti aba ku kyayi aba ayagala kukyusaako jesiti era omuntu akera ku macana agamba ng'alowooza mbu mukazi we ali kuye yekka musabe busabe olimu kukitegeera omukazi akuyamba ekintu kimu butakutegeeza butazaala baana bbali ennaku zino bakitya abasajja 7 abasajja 7 mu 5 balina abaana abatali baabwe mu maka nga babayita baabwe ate omwana atali waawaka abeera muganzi era abaana abasinga bali mu bufumbo abasinga abaasika sibaawo era oli omusajja obeera musajja mu buyabuya obisemberayo ddala okuba nga olina obusobozi nga totwalanga baana mu ddiini leero obadde profesa w'amaanyi kyenkugamba oba nkiwulira nkitegeera obeera musajja mu buyabuya okubanga abaana boolina ng'olina obusobozi obatwala mu DNA owulira bulungi mpulira noba nga tonaba kubatwala kyabo buyabuya era kyabusirusi akagwa okutwala nze omwana era mbadde nsaba abaana abazungu bano batuyambe tutandike ng'okukebereranga abaana tubakeberera mu lubuto bakikola akantu kagenda bekati ne bakukebera kuba ekibumba basobola okukebera ekibumba ne basindika akati ne bagenda wali abali akakofu ne bajjawo akanyama ne bakukebera bali ekibumba bakirina kansa kubanga abakazi bano batususa otujooga kazi nyina abaana nagamba nakebera mwenda DNA ne bafuuwa nga muli abaana bange abaana abawala kisinga abazaala mu bakazi betuba twagadde bamanyiira babeera ku kyalo nga boogera kati nze omwana wange omuwala omukulu embwa eyo yabeeranga ku kyalo nga eyogera omwana wange ali wa mugagga amuweerera nakitegeera jjo nga mazima okuva mu DNA naye ekyalo kyonna nga kimanyi nga nze simanyi omwana nga wabanga ki omwana nga wa myaka 19 naye ng'embwa eyo etambula nga nze mwana wange ali wa mugagga abirire era ababaka ba parliament mwali badde muteekayo ekiteeso kino omukazi betukizuula ng'omwana si wange batusasula sente zaffe zetuba tutadde kale omwana yagenda ewa kitaawe abakyala bano bazibu nnyo yagenda ewa kitaawe naye newa kitaawe nayo
atanka nayo nagamba omwana jalobere wano obere n'emirembe gamba kitaawo omusitiro mulete mbatwale mu DNA bamukebere tufune ekituufu badala kitaawo kuba njagala essanyu ly'omwana era abaana bange n'abaana bange abamu tebakimanyi ninga naye bagambye kusigala nga muli baana obatwala abaana bange nabagamba nti namba oli wamutwala ne kitaawe embwa yagana okumuwa ningivaako ngezaako okugamba abakyala topiki empanvu obulamu bwo singa wabaawo obusobozi obusobola okutwakinga essimu y'omukazi n'olaba baakubira ne baayogera nabo ku WhatsApp abasajja bonna basobola okwewa obutwa ne bafa obuswavu so kumala okumbuuza nti ku basajja ku bakazi 10 bakazi bameka abatali benzi ku 10 ky'abakazi mu nsi abe bameka omukazi ku 10 ky'abakazi abali mu nsi bameka abatali bitundu bimeka abatali benzi buli lwolaba abakazi 10 nga batudde bali mu kanigi na mu kabiina ka bagenda gabana ssente kati za Christmas abakazi 9 mu 5 benzi obwenzi bwe buluwa okubeera ng'oli mufu okubeera ng'olina omusajja asukka mu manya abasajja ffe tetwenda abakazi be benda ffe tutuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe kubanga nekera ku makya nga ngenze wa namba 1 nekugamba nja kusaba namba 2 namba 3 oba namba 5 naye omukazi asobola kukingamba oba okikola muki mububa kiba kitegeeza nti omukazi yayenda omukazi akuyamba kigambo kimu butakuzaalira baana batali babo